ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba twali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024, that is last year, ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba ng'otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba, muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Ye era ng'embwa zimukozesa. Ndowooza ko olwo baafuna muzungu. Nedda era yali bwenu muddugavu. Kaba Katonda. Kati mu nnyumba eyo mwe mwali
nga baddiini ki baali basoma kiddiini ki? Basiraamu. Baali basiraamu. Kitegeeza ki kye wagambye okusaba baali basaala? Kati munno bamusse. Okaabye bakugamba okaaba ki? Nakaaba nga ntya abantu bendimu byendaba nga manyi nti ekitegeeza bali oba ngambe ntya nga balinganga si bantu ngo balinganga oba biki. Kyolanga ogambye munnaaye bito byogera ne nga ntidde nga ndaba nti oba ndi mu biki oba ndi mu misambwa nga si bantu kuba newaffe tebiriiyo e Uganda. Newankubadde biriyo naye mbadde sibirabangako nga sibirabangako. So teyalina baana? Yali alina yangamba alina abaana 2. Tewabalabako? Saabalabako. Ato tewalabawo ku bakyala bazze kukyala? Saalabako muntu yenna eyajja okukyala okujjako abo abasalanga abantu bokka. Tewali eyakyalako. Omusajja teyakyazaako ku bantu emyaka ena gye wabeerayo? Teyakyazaako ku muntu oba nti oba ndabeko oba mukazi ajja oba saalabako. Ye ng'agamba oli ye mukazi we? Oli ye mukazi we we yalina. Tewali muntu yenna eyakyalako. Tewali yakyalako muntu yenna. Saalabako yadde ne bazadde be oba bannyina oba baganda be saabalabako. So tewafulumako? Saafulumako paka lwe navaayo. Fuluma nga ngenda nkomawo eno. So ebisigadde byonna byali oke? Byali wayisibwanga bulungi ebisigadde byonna naye nga kiri kyo? Ekyo kyokka. Nange ebisigadde birungi nga tewali buzibu ekyo kyokka. Nibyo byokka ebyalingawo ebibi. Nange ebisigadde birungi tewali buzibu nnyo. Tolina we watuuka ne weekyangako? Neekyanga. Naye namala nentuuka ekiseera nenguma nengamba kati ne bwe neekyanga nagenda mala biseera. Nenguma nembeerawo. Kati bwe wano emyaka wejjaggwako 4 nentandika okwekyangira ddala nga njagala kukomawo nga agaanye kuba bangamba ne taata yafa nga ndi eyo. Ne mugamba njagala kuddayo ewaka. Nze nkooye n'agamba linda tufune omuntu omulala neŋŋaana ne neekyanga. Kati gino emyezi 6 gino yakaka bukasi. N'akaka era nga tebannaba kufuna. Kati kitegeeza olunaku lwe baafuna omuntu gwe wafuluma? Lwe nafuluma. Kati omwami ono atuuka ki okukkiriza? Wajjukira ate oli omugenzi ye yali agambye nti tova wano ng'oli mulamu gwe walina mukisa ky'ogwo. Yaŋŋamba nti mukyala we yansiima. Wandi ogamba mukyala we oli atandikiddwa nayinza okugamba? Yaŋŋamba gamba omulambo. Omulambo gwansiima bw'atyo bwe yaŋŋamba nti omulambo gwakusiima. Ne ŋŋamba yansiima atya? N'agamba yakusiima ati era ogenda naye okubeera omulamu olina kukola saddaaka. Bosi we yagamba? Bwe yaŋŋamba n'agamba oyagala ogenda naye okubeera omulamu olina okubeera ng'okola saddaaka. Neŋŋamba ate saddaaka yaki? N'agamba saddaaka gye twagala olyoka obeere n'emirembe naye bw'ogaana okola saddaaka ogenda kufa ne famire yo yonna buli kyonna ekikwekwatako oba kakoko oba kabuzi byonna bigenda kusaanawo. Naye kola saddaaka y'omuntu atya? Otta omuntu omu buli kimu kibeere bulungi. Walondaani. Anti nkulaba oli kitegeeza oyinza oba saddaaka wagikola? Era nagikola. Wagikola? Naye saagikola nti oba nze yatta namanya naye kyagwawo nange nentya. Olina gwe walonda? Sirina gwe nalonda. So mutima olina gwe walowoozaako? Sirina gwe nalowooza. Kati yabiŋŋamba nga akyali eri. Kati ne bukya ku makya n'antwala ku airport nenkomawo waka e Uganda. Kati waayitawo emyezi gwalina mwezi gumu n'atandika okunzigira ono omufu n'oli omukazi gwe nanaazanga omulambo ne banzigira. Mirembe saalina. Nagamba wandekeraane
nga buli we neebaka n'emisana mulaba ngamba tuddeyo n'agamba tewali muntu asobola kundabirira nga bwe wandabiriranga gira tugende olabika omulambo waguwanga keya bulungi ekaba ka make-up wasiiganga byonna kafeesi n'obumalirivu ndoza watuuka n'obeera nga mumalirivu kati bijja nembonaabonera awo nentandika okubeera nga sirina mirembe ogono omusajja yava anzigira n'oli nanzigira naye n'omusajja yafa yanzigiranga n'omuguwa nga mpa omuguwa wette lumu kati ng'ebirala mbikola nga nze sitegeera kati bali be bagamba bamaama n'abo balamu bange bagamba muula abadde akutte wano omuguwa nga yeetuga naye nga nze sibitegeera neekanga mbikoze wekanga wetu yagala kwetu ne banzijako ndaba abantu banzijako muguwa naye nga sibitegeera mu butuufu ne banzijako naye ngenda okumala okuzzayo ebirowoozo ngamba wamma nalabye nga gundi anzigira nga ngamba bw'ati naye bonna tebakitegeerako olwali lumu neminyumiza maama nagamba sirika toyogera sirika ewanyumiza maama wo byonna nememunyumiza nga bwe byali nga tamanyi oli omuvubuka yafa atya olwamugamba nagamba mwana wange sirika bagenda kutta abo abantu si bangu sirika kati nensirika kati nali ndi awo nentandika okulwala nali bubi nalwala ne bantwala basamize obanga 5 naye nga siwona era nga bagamba maama agenda kufa zenna nga sirya nga sinywa naye nga emirembe sirina nga bali abantu be banzigira oyo kiri kiŋŋamba komawo nzire ono naye aŋŋamba ŋŋende tufe naye babiri naye ng'embeera gye ndimu nga sirya sinywa ne bagamba maama situla omwana omutwale mu kyaki kuba yali musiraamu nami n'agaana n'agamba oba afa mumuleka afe nze sitwala mwana wange mu kkanisa kati awo ne biŋŋwa mu kuutu ne ŋŋamba bw'ati bw'agambye kati kati nze kennyini kanneesitukire nafunamuko otwanyi ne ŋŋenda Busia ewa brother wange ne ntuuka eyo nga sirina maanyi brother n'aŋŋamba nze va wano genda ofiire ewammwe genda ofiire ewa maama sigenda kusobola nga bantaddeko ssente bakooye ne bantwala mu basamize ne bigaana ne baŋŋamba ddayo ewa maama ogenda ofiire eyo olwo abasamize bagamba olina kisiriki bansalirako n'endiga ku mutwe n'enviri zonna ne bazisalako ne bansala girita mutwe guno gwonna nga bagamba mbu simanya waliwo ekintu ekinkozesa simanya biki nga bagamba ebintu ne bagamba bagende bafumba ekijjulo simanya ku lusozi ne beesoloza ab'ekika bonna ne bagenda ne baliira eyo emmere byonna byagaana kati ng'obuzibu bajjanjaba ki nti waliwo kikulinnya ate nzimanyi kati gwe ng'owulira ki toyina just mirembe nga sirina mirembe namaanyi nga sirina namaanyi ebintu bijja byagala kuntuga kati nga ndi awo mu mbeera eyo kati ng'ebigere byanzimba nga sirina mirembe sirya naye nga birijjo bikyajjamu bire bijja mu birooto nedda nga bijja nga yadde tutudde wano nammwe bwe tutti nga mwe temubalaba naye nga nze mbalaba ng'obalaba ye balaba w'omu abalala b'embeera nabo tebabalaba kati twali lumu ne ŋŋenda mu kkanisa waliwo omukazi eyantwala n'ankwatako n'antwala mu kkanisa bagiyita Agapeeri Busia n'antwala mu kkanisa omwo bwe natuuka naye nga sirina maanyi sisobola kutuula neebaka bwebasibwe nti ng'andika tini ne neebaka kati paasa yali abuulira n'abagamba mundeetera omukyalo oli emabega oli ne bansitula ne bantwala naye nga sirina maanyi omusajja n'ayogera n'agamba omukyalo ono mumulaba waliwo ebintu ebimuliko ebitali birungi naye ayagala kumusabira essaala ey'amaanyi ddala baatandika okusaba ne basaba namala omwe ennaku 6 mu kkanisa nga bansabira ne basiiba n'embeera omwo neebakamu bwebasi ne mmalamu emyezi 3 nga siva namu ne bakubanga amasimu ewaka nga bababuuza Saida ali eyo babuuza wa brother wange Saida ali eyo Saida tetumanyi gye yalaga naye nga ndi mu kkanisa kati ngenda obitegeera nti babakubira amasimu nga navaayo nga nava mu kkanisa nenzirayo ngaawo nafunamuko okutwanyi ntereddemu musajja n'andagulako n'agamba mukazi gwe n'ambuuza biki byakutuukako ne mbimunyumiza byonna
n'agamba Mukama Katonda ye yakusindika eyo ogenda olabeyo okomewo obuulira enjiri era ogenda kutambula amawanga era ogenda kubuulira enjiri nandagulako ebintu kale nemala nensirika nangamba ogenda tandika okubuulira enjiri naye nga simanyi kuba nange nali musiraamu kati awo wali olokose nga sinnaba kulokoka tobiriimu olaba nga yeeyogeza nga si yeeyogeza era gamba nti ono yeeyogeza tamanyi byayo nga sikkiriza ye naye nga sikkiriza nga nabanga yeeyogeza ngamba ono tamanyi byaliko nagamba ogenda kubeera bulungi naye nabangamba sirina nangoye sirina nabikibwe naye nga sinaba kuddayo eri ow'omwami nagamba sigenda kugendera ku bibye nemalayo ate omwezi omulala nemponna bulungi nga sirina nawannuma ye kati awo bwe nawona era nga sinaba kulokoka sinaba kukkiriza naye era nawe emponye owonye naye tonnaba bye bakugamba tobitegeera sinaba naye nga ye bwangamba wano eno nefuula nga akkiriza naye nga mu mutima gwange ngamba nedda nzezeyo mu musigiti waffe saagala byakulokoka nga sibimatira kale kati nenvaawo awo nengenda waka ne bandabako maama banti abaali badduka nga bamanyi muzimu nga walaba bo gwe bamanyidde mu birala katazze mulala baali bamanyi muzimu bwe balaba nengamba nedda mami yenze siri muzimu yenze ne babeera awo mama ne bansanyukira nembeerawo ko wiiki 2 nemana nembagamba kangende ewange nenzirayo ewange bwe naddayo ew'omwami lindako wembadde ngenda okujja mu kukomawo okuva ebweru byonna byonna obigiseemu ebyo kugira mulambo emyaka 4 mu myezi 6 omwami wamutegeeza nti odda saamugamba tewamugamba kati wano nawe oyitira mu birala mbale naatera okukubuuza nga siwulirawo mwami kifaananyi nali sinaba mumugambako kintu kyonna era temwogera nga tetwogera nga sinaba mulyoke naye nga tulyoke temulina mbu muyombi so wasirika busiri nasirika busiri singa biri surprise benatuukayo ngenda okutuuka nga yawasa nga yawasa omwami yali yawasa omwami yawasa ino mu maka omwo mwennyini mwe nava nengenda okukola mweyangamba kuba naleka ennyumba twagipangisa nga yagala kugulawo ngoli Land Road nga yagamba tufune sente tumuweewo era yangamba genda okole emyezi gy'ogenda osooka okusindika sente tugenda kugula wano yangamba ate bukirina buzibu nange nemusindikiranga sente ngenda okutuuka yawasa kati bwe natuuka n'agamba omukyala nti wayenze mukyala wange akomyewo sooka oveewo okenda njogere naye ne mbatunulako nga mpulira Sajja bamanyira Gadolo oze otuuse ng'ennyumba mulimu omukyala naye nga mwagigula twagigula ku ssente zo eyengera yazimba enyirira nga nnungi nga bwe nagireka nga si bweri nga ekyo kiraga nti ekitegeeza abadde agifaako era nze bwe natuukawo nenjira nensanyuka ngamba omusajja akoze bulungi nensanyuka kumbe mulimu omukyala bali ne bagamba yawasa nze nengenda bugenzi paka waka nentuuka waka nga mwali mukyala nansanyukira nangamba sansi okulaba konze kale nenyingira saalaga busuunyi n'omwami natuuka ati nze mukutuuka nentuula mu ntebe nayita omukyala namugamba omukyala wange akomyewo sooka ojje sooka oveewo njogereko naye then tujja biraba ebinaddako ng'owulira mpulira nze saamufaako omukyala n'agaana kati waliwo obulumuzi obulala obwali awo obwabapangisa namusitulira ebintu bye n'abizza muli agamba n'ennyumba y'ono sisobola ate kuleka kubeera muno ng'oli omukazi wange akomyewo nannyini kola ssente zazimba ennyumba eno n'adda muli n'asirika nze ensirise sibaddamu ne babeera awo kati n'akola olugezigezi awo omusajja mangu n'agamba njagala kukuba mbaga nange njagala kusapurayizinga nemugamba nsaagala mbaga njagala sooke tumalirize ensonga eno n'agamba sooka oleke nze nkuba embaga tonnemesa mukolo gwange ku nyuma n'abeera awo ne baganda be ne banteekateekamu awo ebigamba nenzikiriza n'ankuba embaga mangu awo emala okunkuba embaga
Twali tuli awo ne wayitawo wiiki 3 n'atuyita n'angamba njagala tutuule tulabe ensonga zino engeri gye zirina okubeeramu. Ne ngamba nsonga ki? N'agamba ez'omukyalo ono naawe. Ne batandika okwogera ne batandika ensonga zaabwe. N'angamba wagenda n'omalayo emyaka 4 nga toliiwo, kati nali sisobola kubeerawo ng'omusajja nga sirina mukazi ono yambeererangawo. Kati nze nali nzikiriza naye nga saagala amuteeke mu maka wano afune ewalala, nga njagala afune ewalala. Waba amuteeka nze wanandekera amaka gange, kubanga era obusiraamu akituzibanya yakizibanya. Kati omwami n'agamba sisobola kubona omuwala talina gy'alaga, njagala omuweeko wali ennyumba ziri, ate nga tuli wamu ennyumba ziri awo, muwe ezo zize n'ez'abapangisa gobeere wano ne hardware yiyo. Namugamba nedda tekisoboka mwami, nze ebintu byange bino nabikolerera. Naye agenda atandika ebibye, nze mu kuva wano okugenda wano wali tewaliiwo ekiriwo yadde n'ekimu lwaki ate kati tumuwa ku byange. Naye agenda akolerera ebibye. Mukazi n'atabuka n'agamba nedda sivaawo, kati oba weebite weebiri ennyumba enene nekivaamu ye yabadda muli, n'asomba muli ebintu ate n'abizza muneeno. Kati nze awula obusungu kuba nali nina obusungu nakita. Nenvaawo buvi saabaddamu. Omusajja n'agamba oba ogenda genda yakankuba embaga mu wiiki ezo oba ogenda genda naye mukyala ajja fumba. Badde ndabo badde toliiwo nga gyaliwo, badde nkuyambye. Nengamba obadde onnyambye, nze abadde akola ebintu bino by'otamanyi ssente wajje ziva. Kyebalira okubuuza tiye omwami yali amanyi byokola ate ng'abimanyi. Yali amanyi omwanya omukyala wange ali bweru akola naye nga tamanyi mulimu gwakola. Ekyo kyekyanyiza nenvaawo sirina kye nakwatako yadde n'olugoye byonna bye nagenda sirina. Nalinga bwe nnyambadde bwe nti n'entambula ne ngenda. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 074853361. N'essimu ne mmulekera naye n'akuba waka amasimu nga nze sirina simu nga saagala nkubire. Nagenda bugenza amasimu ne mmulekera buli kimu ne nkireka ne ngenda paka kati. Omusajja n'omutawo otyo. Sayido olina omutima. Olina omutima ogusalawo. Wakati abakyala b'ennaku zino okulekawo emaali gye yakolerera mu ye embeera. Kati omwami ye gyali ali yali happy. Amwami gwe kati kugamba amazima wakola kikyamu. Wakola kibi era saba Mukama akukole ki. Akusonyiwe bye wakola. Kati omusumba olagambye by'okulokoka tobiriimu olokoka otya? Kati okulokoka kwange waliwo omusajja yali abuulira enjiri ku kkubo. Waliwo ebigambo bye yayogera ebyansikiriza. Yali abuulira enjiri ku kkubo. Nendokokera ku kkubo. N'abuulira enjiri ngamba olwo nali mu kkanisa nga ndi mulwadde ne bansabira n'empona. Ekitegeeza ono naye ng'awo namaliriza okuva ow'omwami kati nzize n'ebwisiya neeyiya ate ndi mu kahoteeri k'omuntu nkola. Kati nali nva kugula bintu wali ku gundi n'entanga omusajja ali mu kubuulira enjiri. Ngamba nedda. N'agamba mulokoke Yesu abayita, bw'olokoka simanyi obeera otya. Ngamba nempuliriza ebigambo bye n'ensembera. Nemugamba ssebo njagala kulokoka. N'agamba yagala kulokoka. N'agamba fukamira wansi okola emikono bw'oti. Nenfukamira nenkola emikono bw'enti. Nyanja tuza obulokole awo we nalokokera paka kati. Ku kkubo. Nanga. Kati obusanzo oli obulokole. Kati bwe nalokoka
nengenda mu kanisa eriawo bagiyita Freedom Experience Ministry eriawo Wenyibusia. Nengenda mu kanisa omwo netandika okusaba nensaba nasookera mu manju ne bampa ogw'okubeera nga nnongoosa ttooyi. Bakusasula? Mu kanisa ne bagamba ogendagendanga mu ttooyi olongoose. Okusooka ne ngamba ate bw'olokoka bakusookeza eno mu ttooyi. Ne babeera beyankansulinganga n'agamba nedda. Nkaba Katonda ayimusa abanaku mu nfuufu n'abatoza n'abalangira. Nange embeera gye ndimu si nnungi bambi. Sirina ngoye, sirina kye nnina. N'agamba tofaayo, Mukama ajja kukola bulungi. Nange ne ŋŋuma olw'ebigambo bye baŋŋambanga. Ne biŋŋumya ne mbeera mu ttooyi eyo. Ne nva mu ttooyi ne banziza muno ne mbeera mu kyaki ne mbeera Asha. Nava mu bwa Asha wuuyo netandika okuweereza okubuulira enjiri. Netandika okuweereza netandika okubuulira ekisa nekibeerawo netandika okuweereza netandika okugenda ku biseedi. Netandika okubuulira enjiri bwe natandika okubuulira enjiri olw'obusungu bwe nali nabo n'abantu bali be nalimu ne ŋŋambanga abantu nti mulokoke abantu balimbalimba abantu abasiraamu nti abasiraamu nalyo ddiini naye ng'abantu babi. Mbutuufu kye nalaba eri nendabira ddala ng'abantu bali babi. Bwe nayogera bwentyo abasiraamu bajja ne bannumba. Ekiro ate jjukira bwe twali wennyini nga waliwo omusigiti ku kanisa nga nange neebaka emabega eyo naye ng'ennyumba gye neebakamu waggulu waliwo enzibirwamu bwansi kyuma. Bajja ne bannumba abasajja 6 nayita mu bintu nentuuka ekiseera ne ngamba oba Katonda taliiyo eyantonda. Kati basiraamu bajja ekiro nga neebase. Bana yine bakanze kama nyumba ne bakuba olugi waggulu enzibirwamu ne bayisa omukono ne baggulawo ne bayinga basooka ne bajja ne bamponinga emirundi 2. Ne bagamba ki? Nga bangamba lekeraawo okwogerera abasiraamu. Oba abalokole bakuwa ssente. Bajja kuleetera obuzibu olulala ne bampita. Bantu alasumanya mu meeting ne bambuuza abalokole bakuwa ssente meka kubanga abasinga baali bamanyi banyinaze nga babamanyi basiraamu. Ne bangamba tubamanyi muli basiraamu. Sigwa manyina wasula. Kama nze ndi mulokole siberangako musiraamu. Ati ne bangamba oba abalokole balina ssente ze bakuwa tugenda kukolako nga bwe kyetaagisa. Kati nalindi awo neebasa ekiro ne bajja basajja baali 6 naye saabategeera kiro ekyo. Okubategeera nga bamaze okuntuusa eri gye baali bagenda okunzitira. Bajja ekiro nga neebase nga ni mu peti. Kampi kati neebase ne bajja nalaba abantu baddira ekintu oba kyali kigoye ekiddugavu ne bansiba muno ne bakinyambaza mu mutwe ne bansitula ne bansula ku mmotoka ne bantwala eyo ebusitemu oba omanyiyo eyo waleeyo obuuka ne busitema n'ogenda eyo munda eyo kubanga okuva awo ebusitemu okutuuka eri gye bantwala oli omukadde yanyamba yampa mugumu 2 ogwanzijayo okuntuusa wano ku maini. Kati ne bantwala eyo ekiro ne bansiba ku guti emikono eno bati n'ebigere ne babisiba ne bansiba ne sellotape ku mumwa. Kati ne banzijako ekyambala bati nga balina ettooki n'embalaba nga bali basajja 6 ne bansibye eno sirina lugoye ndi mu kapeti ne bansibye emikono muno era muno mukyannuma sinaba nakuteereramu. Ne bansiba emikono ku guti naye nga tisirabako nnyumba tolabako ttaala kujjako amatooki gokka ge balina. Ne mbabuuza kiki lwaki munkola bino nga bansibye nga babasooka ne banzijjako ne bambuuza ne mbagamba nze tewali kintu kye bampa. Bambuuza bakuwa ssente mmeka ne mbagamba tewali ssente ze bampa naye wazza nange nagendayo eri nendaba ebiriyo bye binkozesa bino. Ne bankuba empi. Kati omulala najjayo ekiso n'agamba tumutte busaaveewo. Lwaki avumirira abasiraamu? Lwaki ayogera ebyama by'abasiraamu? Musajja n'addira akambe akakube bw'ati kanteme ne kakuba wano ekiti. Naye n'agamba omulala yali omu eyabagamba omukazi mumuleke. Mumaze omukuba mumutulugunyizza mumuleke mugire tugende. Kati baali bagenda ne yali asembayo n'akwata ettoffaali. Nakuba era nalyo teryankuba ne limpitako ne bandeka eyo nga bansibye ebigere bantadde ku sellotape ku mumwa emikono bagisibye sisobola kwenyenya ndi bukunya sirina yadde lugoye. Kati nenkaaba ate awo nali nalokoka nenkaaba naye namala nengamba naye nenkaaba biki mulokole bagamba Yesu awonye
netandika okusaba nga nsabira mu mutima bansibye ekigundi kyabwe nensaba wakati mu kusaba netandika okuwulira nawuliranga omuntu aŋŋamba eddoboozi ng'eriringa mu bbanga totya kati mu eddoboozi eryo okumala okwogera bwe lityo nendaba kale nawuliranga abantu abaneetoolodde nga mpulira abantu abaneetoolodde bwe bati ekiseera ekyo kyennyini nempulira ebbugumu nawulira ebbugumu kati nali ndi awo obudde ne bukya nebakako bwe nti mu kuwulira ebbugumu budde ne bukya obudde olwakya bwe buti nga ndi ku miguwa kati awo netandika okuwulira empewo kumakya nnyo ssaawa nga 12 awo kati waliwo omusajja n'omukazi baali bagenda mu nnimiro mukazi yali mu maaso ng'omusajja ali mabega mukazi n'agamba bbaawe n'amuyita jangu olaba omulambo guuguli eri waaliwo akakubo nga bwe bayita okugenda mu nnimiro omukazi n'amala n'akyuka n'adduka kati ye omusajja asigala musajja yasigala ng'ajja n'agamba nedda nze nina okutuukawo ndabe naye ngamba laba naye ng'okwogera sisobola bansibye ku mumwa ekigundi najja naye nga mutunuulidde bwe nti bwe yatuuka ng'alaba nga amaaso ntemya n'agamba oli mulamu nenkola omutwe bwe nti najja n'anzijjako ku gundi ne mugamba ndi mulamu n'agamba kiki nengamba bampambye ne banteeka wano koje baani nengamba sibamanyi nange nalabye bantu nga bampamba n'asumulula n'anzijja ku miguwa mami omusajja oyo yalina ekisa n'ampeeka ku mugongo kuba olwamala okunsimula waati nengwa wali natandika okukankana mu kukankana okungi n'ampeeka ku mugongo ate nga nzitowaani mukazi munene naye nga kasajja katono yampeeka paka ewowe ne bantuusa mu ddiiro ne bambika emikeeka n'akuma essigiri ne bampa caayi mutuufu nanywa ebikopo 2 naye nga ninganga ayowa oba muki nga sibiwulira nti ndi mu kunywa caayi ayokya musajja oyo n'annyamba nembeerayo ennaku 3 ne banzijanjaba kuba nali nzimbye ebigere nga bankubyekubye nendwala nanzijanjaba nampa transport nenzirayo ewaka bwe naddayo ewaka mu nnyumba gye mpangisa nenvaawo era nga banjigganya nenvaawo nengenda nempangisa ewalala nembeerayo paka kati sayida emboozi yo ya nnaku emboozi yo ekwasa ennaku so okubonaabona konna kwe wayitamu wali Saudi Dubai nali Saudi konna kwe wayitamu Saudi tewakufunamu yadde n'ekikumi saafunamu yadde n'ekikumi saakasente konna baakasindikiranga musajja Sabikege mannya gange tuli ku Unique Media tuli ne muleza wa Katonda Saida namulabye ku channel oko YouTube nga awo obujulizi nencontactinga omusumba Julius si yeye sajja mulungi teyantereddewo mbeera n'amuntuusaako era nyabo woddayo kusumba Julius mutulabire gambe nti tusiima emirimu gyakola ate atwebaza n'obutateekawo manyize lirinzeeko n'abasumba naye abasumba abasinga wabeera n'omuntu wetayagala muta aba tayagala amuveeko tayagala muta tayagala ki naye ye wabeera nga akkiriza omuntu ogenda oweereza kyekisinga obukulu kati nga tumaliriza nga nkuzizayo katono gye wali e Saudi eri rumu gye batemerangamu abantu babeeranga abantu bano bennyininyini be bajja all the time bogambye abalinga badokita ababiri abali abattanga baali basatu kuva ewavaayo nga be bajja bokka buli lwakubiri buli lwakusatu n'olwokutaano kati kyenjala obuuza emitwe gino bwe baatemanga nga gigwa mu kinnya yagwanga mu kinnya omwo
tejavundanga tejawunyanga yawunyanga era mwawunyanga nga mwawunya so naye kitegeeza okutema emitwe gino kyekyawanga oli amaanyi okufulumya enviiri kyekyo naye nga buwanvu ki enviiri zino maama zebasala bokisi kumpi 10 ng'obwo obuwanvu buba butya kale nga biyinza okukula kuvanga wano paka nga wali eri ezo wano ezikomaawo nga paka nga kabalaza bwe kakomaawo nga musalawo emutyo ne mujja ne muzisala ne ziggwako mpaka era ne ziddamu bwe zityo buli kala nga tupaakinga buli after 3 weeks box bode ngejjanga etwala ebokisi bode so olunaku mwasibanga bokisi mmeka 8 ganene kwenda nga mulimu piisi nga mmeka mwana pesa bango buli bokisi balingangamu bungi oyinza okubeera mpisa engoba 32 naye nga weziwera 6 tekiddamu fuluma tekiddamu fuluma kikomaawo ku 6 tekisukkawo paka nkya kati kyaddanga kitya mu firiigi awo nange nakyebuuza saamanyanga Kristo olinayo ekibuuzo omusajja yasulanga wewaka mu nnyumba omwo mu kisenge kye naye nga yali agusobola yekka yali tagusobola yali mukazi munene ngaazitowa kirabika nze ngamba guba gwafu yafuukangamu ekintu ekirala naddayo naye ngiyo ng'omusajja abalaga ono ye mukyala wange nnyo nkugambye wali nga mukumunaaza abeerawo n'akulagirira engeri gy'oba omuna tokola nsobi tolina kukozesa ekintu kyatakugambye yakugamba kwesa kino katizaako kino iye oyinza okukozesa ebizira omuntu we n'oyonoona ebintu mugambye ng'abeerawo iye nga n'embwa weekozesa omwana weemukozesa natyo olunaku omukyalo oyo bwe yafa nali mmanyi nze gwe bazzaako okufa okutta egwe bazzaayo wali kumbe bali babaleta specifically for that naye kati I'm very sure oyo omukyala teyamanya bamutuusa butuusa mu nnyumba nga byalina okukola naye tolina woddukira tosobola waliwo mu comments wenataddeyo emboozi yo waliwo eyatadde ku comment mbu lwaki tewadduka ku poliisi ngonaddukirawa tomanyiiyo kati katugezeeko nga wano nzize wamanyi poliisi weeri nzize wano simanyi na poliisi weeri wano wooli tomanyi wootandikira oli mu kifo kimu ate kati nno wano nno walungi otegeera nti oyita wano bwoti naye kati eri wooyitidde mu bbanga bwoti ne bakutwala abantu wano oyinza ogamba kambite wa mukubo bwe nti naye wali tolina woolaba nti wa wano nayitira wano oba oyite wano wano mu kutuuka okwekalakaasa kuti wabana kutya nti oba bajja kukutta nawe omanyiridde nti kati oba kanfe nali mmaze okwewaayo wootuukira n'ogamba ekijja kijje nga mpulira bintamye mbikooye bannange kati era oli gwe baleeta era wafumbanga n'omuwa era nafumbanga nemuwa ye tafumba abeera nga omulimu gwe kusanyusa mbwa ekyo tekisoboka ajja nga takimanyi Kristo asobola kweta mugendo olwebaka n'embwa ajja nga tobimanyi nange najjawo nga bakwatira awo kati oba onesa bamugawo era kwoza mirambo yandigenze eno n'okoza emirambo kale nno nga
mirambo jaggwanika ne bagera ne bagiziika Waliwo omanya ogwo mulambo kale naye guno omusala n'enviiri zisiba manyi nezisiba naye sisobola kusiba muntu kati enviiri. message gy'oyinza okuwa abakyala basiba enviiri. Abakyala mbagamba nti balekerawo okubeera nti bakopperera embeera ng'ezo nti ez'okwagala okusiba enviiri kuba okusiba enviiri temulimu makulu nti osibye enviiri bw'onoosiba oba onaazifunamu temuli makulu oba osiba oba tesiba temuli makulu naye ng'ekisingawo obulungi kyakubeera nga tosiba kisingako okubeerawo okusiba enviiri z'otomanyi wa gye ziva. Yes. Ne okakasa ye mwasalanga nga bifaananira bino bitula mu saaloni. Bannange ebyo byennyini nga woobiraba tekalina nanjawulo kuba nakuva n'eri n'engomawo nenkakwatako bwe nti nga ke kaliko omanyi kali kennyini. Abantu bwe baatikkanga ziboxi bode ne zitwala kitegeeza zaabanga za bizinesi kutunda. Ate kikulaga bizinesi tagiriimu yekka. Waliwo families endala nga mmeka abasporting abantu ab'okutta. Bakitegedde kubanga tekwakugamba nti buli gwe baleetanga okutta yabanga mufirika sikyo kitegeeza ate nga musima tebakola saddaaka ya mukyala okujjako oli kuba oli ye baali balina okumutta ndowooza abalaba ajja kwogera ebyama biki kati simanyi ngeri Saida ye gye yawona era nga yagambye ndowooza ye omulambo gwamusiima yali Katonda kyali kisa kya Katonda yamuyamba. Nali sisaba nga sibimanyi naye nga mwasaala ate ng'okusaala tusaala nga tusaala nga esaawa zaasaalirako naawe olina okuba ng'osaala kati nga gwe tokayisaamu nti kati nze Allah nnyamba kati ne bw'onaagamba Allah oba yibbo bakola oba yonoonye essaala ngamba Mukama yali yanteekako omukono Katonda yakuteekako obuteezi bukuumi ng'omusumba yagamba nti yakulaga ng'owona ojonyumye. Kati njala buuza kino ekibuuzo ntera okibuuza buli gwe ndeeta nga anyumya obujulizi. Owulira otya ng'ebintu ebimu nga gwe byoyogera okakasa wabiraba era wabiyitamu naye nga obinyumya abamu balowooza olimba. Kikuleeta kitya owulira otya? Mpulira bubi. Lwaki nti oba oyogera ng'ate kyoyogera kituufu naye ng'abantu tebakifuna kati bw'owulira mu mutima muli nga oba oyagala oba oyogera otya bategeere mu butuufu ng'ate gye ekiri kituufu bituufu. Naye mu Uganda munaka mu ebiri. Mu Uganda munamulaka muli bizo butaba specific ng'ebyo naye nawulirako abagamba nti mu Uganda muno abantu bakola ebintu. So nakuwulidde oyogera ku byennyanja. Ebyennyanja gyebiri waliwo yaŋŋambye naye omukyala kati yali Saudi yabeera nga Saidi ki ebyo ng'ebyennyanja tetubimanyi. Ko wagenze n'ogamba mbu ebyennyanja tebalya mitwe bwe bagutemako nze wenali baguziika. Nze wenali omutwe baali bagutemako nga tuguziika binene ne balya bineeno. Oba wali just traumatized ng'okyankalanya ebintu byewakolanga kuba si bya buntu tubyewakolanga nga wavaako. Nedda. N'otandika olaba ebitaliiwo. Nedda bituufu. Ng'ekyennyanja omutwe bakuba essimu yange eri nagirekayo naye ebyennyanja byalingako aba yagisuula oba akyagirina simanyi. Ebyennyanja byalinga kale nga birina amannyo nga galinga ga muntu n'amaaso nga biranga ag'abantu naye babitemako omutwe ne baguziika. Tebagulya. Tagulya era mwennyini nga yatemako okijja mu fridge muli n'agutemako omutwe nga n'akiziika. Bino n'aleeta nze saalyako kyennyanja kyayo. Watya? Natya saakiryako paka kuvaayo nalyanga birala. So okakasa bukakasa nti sitaani gyali.
era abantu bamukolera ekibi bamukolera. Mubonyumizaako nabo noleka tolina nnyo mikwano nga nabo bali eyo Bulaaya biki bikya Dubai Saudi biki ebyo waliwo wali ogeddeko naye nga naye maybe experience yayo eyinza obutafaanana ng'eyo naye nga naye erimu amasitaani. Gye bali waliwo omukwano gwange yagendayo yagambayo bamutwala ayonsa kapa. Ayonsa kapa ogiyonsa gwe mulimu gwako naye mbu ekisenge mu nnyumba mwe yeebaka waggulu gugundi wayiyikanga omusayi bw'aba ayonsa kapa eyo ng'omusayi guyiyikira ekapa eyo ng'ayonsa. Kati mu kusooka yali atya bali ne bamugamba tewali buzibu ekyojja kyonna gwe kirabe bulabi bwatyo bwe yaŋŋamba. Ali ludda wa munoonye naye ali Saudi akyaliyo yadde yavaayo naye alimu ayagala kugenda wano eno Dubai ng'ayonsa kapa naye amabeere gajja olunazaawo nange kale Zaida ebigambo ebisembayo okujja ngo ina akaala koyagala okutunyumizaayo oleseeyo sagala olekeyo kintu kyonna Zaida nedda byebyo tewali kalala naye gundi zo zikola bubi obutafa ku baana zine zitwala abaana bane omanyi otwala abaana ebweru wobatuusaayo guba teguwedde omulimu bafeeko naye gwe tutta omwana w'omuntu omugambye ogenda for cleaning tebaba cekinga bonna bakuba obulanga omuffe tukucekinga n'oba otuse ku mulimu tukucekinga balimba tebacekinga kirabika nabo bafunamu sente oba weefunira akasente ke nga kiteera wano ng'asirika. So kitegeeza omuntu wakugula mu kiri ekiyumba ky'abatuusaamu akuba bakuguze nga slave oli muddu we batansuubira babajja ne babatwala ne babasala kubanga bwe mba siri muddu wo lwaki onzijjako paasipooti yange bakuggyako paasipooti lwaki onzijjako essimu yange njagala obale ennaku 2 mu wiiki ze baleetanga abantu basala emyaka ena mwenga temufaayo abatwala abaana ne basula mu biyumba baba baddugavu wati wamalayo emyaka ena bayira we nakyo tusobola okukibalamu kansooke nkabalemu abantu be baatemanga awo buli wiiki abantu 4 omwezi kitegeeza omwaka baasalanga abantu 48 kakati tayimuzi 4 abantu 1,900 tetumuwuliza bye tuwulira omwana yagenda nkampani mulimba banange mulimba ge mazima tetuganye embeera mbi kati bano bo kye bakola bakozesa embeera erumu eri mu Uganda wana tebalina mirimu tebalina ki ne bajja ne beesiba mu ebyo ne batwala abaana kakitegeeza bana batwala abaana babbulooka bano mukyuseemu go ge mazima mukyuseemu oba omanyi tosobola kugoberera mwana n'omulabi n'obeera ng'omuwuliza kibi katolwaki omwana w'omuntu yaleka oyonsa kapa kyogala ogayinza ogamba tukutwala oyonse kapa n'agenda tekisoboka bakujja wali bali eri bali bakujja wali nga tomanyi bakujja wali kitegeeza mubeeranga baddu kati simanyi bano benjogera nabo olumu abankubirako ne bampeereza zi message nga bali eyo bo balina mu kisooba naye waliwo ebintu birimu emikisa kati no bwomanyi lwaki oli omukyala yamusiima olaba waliwo abaana abalala abagendayo ne babeera bulungi era n'akola gye bali binagamba nze wano siinaaho buzibu bakati benjogeddeko nabo abalinga 3 bo bagamba ate we bakusiima katugeze ogenze mu family nga bakuyisa bulungi olyoke tebaagala oveeyo era mbu kasi twogezaako okugamba nti ngenda waliwo gwe mmanyi wakati yamaze wanaagattagatta n'addayo waliwo gwe mmanyi baali bamuyisa bulungi nnyo
naye mbu okuvayo katono bamutte nga tebaagala oveeyo. Tebaagala kasaba baba bakusiimye. Tegeeza oli muddu bwe tukukoowa ate ng'ebiseera ezinga bye bakukoowa bakutta. Sendabya incidents awo nnyingi n'olaba oli omwana baamuyiridde amazzi agookya, baamutemyetemye, baakoze biki. Zino zi kampani kyokka zo ziriwo okuggyamu muntu ssente. Kakyensuubira kiikino ndowooza bali bagenda ne bacommunicating bane twagalayo abakozi abakola bino weebati ne babawa ennamba. Ndowooza basasula ssente. Kati we basasula ssente kyokka bano era we bajja e Uganda bagamba Saida ne bagamba Sami ne bagamba Chris tufunye emirimu naye ojja aleetayo input what. Nange ne banzijjako $3,000,000 ng'ate era bakoze eki baba kati bagenda okutuusa eri nga bakuguze. Si kirungi bigambo ebisembayo Saida. Embo byengamba abantu nti abali wabweru abagenda okola nga bali walungi banywere bakole naye nga beegendereza. Kubanga abasinga bw'oba okola olumala okukola watuuka ekiseera ebibeerabeera ne bijja kale olina okwegendereza ne weebeereramu. N'abo abasuubira okugenda okukola nabo bagende naye nga beegendereza wa we bagenda. Kiba kirungi nnyo n'obeera nga eriyo omuntu aliyo oba mukwano gwo oba ow'oluganda lwo n'ofuna connection n'oyo nosooka n'obuuzaako naye okugenda obugenzi nga gy'ogenda tomanyi bye bivaako n'otomera ngaazi bwe natomera. Mwebale kumpuliriza mbaagala nnyo. Kale nasembayo nga mbagamba nange nti ensi eno erimu ebintu bingi lwa nsonga ensi yonna eno yawambibwa, agifuga yagiwamba, abamukolera bakola ebintu bingi. Unfortunately bateekawo embeera nti buli nga twatandise n'enkuba Saida nti bw'oyogera ku bintu bino balaba nga omenya firimu. Ekyo era mulabe yakireeta n'akiyingiza mu bwongo bw'abantu. Obeera nga toli bubi nnyo togenda Bulaaya, especially nga gy'olaga bakampani bano be babikugamba. Ate olaba ne waba muntu wo nga yakuyita era weegendereze because nze ndabye abantu e Bulaaya ebyo omulaba e Bulaaya omulaba mu bifaananyi omulaba yeekubya vidiyo simanya ali mu kulya ssente naye omubuuza byakola tebirisi tabinnyonnyola bulungi. Kati omuntu naye era waatyo wakuyita weegendereze. Omuntu era ne waba omumanyi wakuyitanga ebweru weegendereze sooka weebuuza akola mulimu ki. Otherwise kati Saida ye Mukama yamuyamba yadda. Nkubuulira waliwo abalala abafiira awo mu transit yawo. Otegedde ebyama okitegeera kati ngwalaba okukuleka so Mukama yakuyamba buyambi. So nkiddamu obeera nga toli bubi nnyo, obeera nga toli ku bwangu nnyo ng'abaana bye bakoogera nga toli ku bwangu nnyo sigala e Uganda wano okole kuba zoonoonye eri oyinza okufuna miranga myere. Samikege gange tukwebaza Omusumba Julius era wano ku Unique Media tukwebaza okubeera nga wenakubidde wamuntu osizzaako bulungi. Tukwebaliza ddala. Sigala ng'owa abantu bano chance okwanika omulaba ebyakola ng'omulimu gw'oba ogukoze. Omulimu gwo si kukkirizisa bawulira ng'omulimu gwo kuexposinga mulabe abawulira ne bawulira abatayagala kuwulira ne babireka. Ekyo tebajja kikuvunaanira. Nsaba Mukama asigale ng'akukozesa
Mukama akutuulira omukisa. Samikege Gangu, sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.